abasajja ba National Unity Platform babadde mu kusoma bajeti ya 2025 2026 2027 Yes. tebaalabikirako mu place of the national address eyali ekololo His Excellency Yoweri Kaguta Museveni ng'ali mu kwadressinga eri eggwanga era tetwamanya nsonga zaabwe ate nga bajja ne babeerawo nga balonda sipiika. Kati omuntu ategeera weebuuze ku ebyo ebibiri kyekyakisinga obukulu, okulonda sipiika oba state of the national address? Kyekyakisinga obukulu. State of the national address nungi nnyo naye si nkulu kubanga osobola ogifunira wonna woogifunidde, ffenna tetwaliyo, ontegedde. Naye ate okulonda sipiika kikulu. Oba oyambye President Museveni okunyweza ekintu kye mu butuufu bwakyo. Kubanga gwomanyi kyekitegeeza senga bukya ku makya ne batajja kulonda sipiika, kitegeeza kubanga gavumenti bweba terina sipiika eba si gavumenti. Jjukira gavumenti etula ku masiga aga asatu. Erina executive ekulira president, erina judiciary ekulirwa gundi ono omwami wa gundi Ssaabalamuzi, nebeera ne sipiika akulira legislature. Now kwebyo ebisatu bwekubaako ekitaliiko problems, okyegedde bulungi nnyo. Mu byenjogedde obuddemu state of the national address kyenkugamba. State of the national address president asobola ogiyita at any time, ate asobola ogidispatching at any time, era tewali ate ategeera bye yayogera. Naye ate tewaliwo okulondako kwali specific nga kwetaaga abantu abali specific ba member of parliament bagenda ne balonda. Bano babuzaabuza Bannayuganda baasiba kiwaani kyabwe ekya Bobi Wine, baasiba kiwaani bali mu kusiriwaza Bannayuganda. Era nze nkubira omulanga Bannayuganda mwenna abasiriwazibwa, mulekerawo siriwazibwa. Kikyotegeeza like mulekerawo kubeera woodwinked oba kye tuyita okuwugulazibwa. Ontegedde, oli naawugulala nadda ku kintu nga Nuupu n'agamba nti bannange era abasajja abakumanya nga b'amaanyi. Okimanyi tebaagenze na ku state of the national address, terina makulu. President byayogedde tubifuna anyway, bibeera recorded everywhere. Oba oli mu kisenge naye okubeerawo nga mulonda sipiika kyekikulu, kubanga olina n'okulonda. Ne Joel Ssenyonyi yalonda, ne Namboze yalonda, n'abalala bonna baalonda. Ekibuuzo kiri nti baalonda ani? Kubanga abantu be balondebwako baali babiri, bonna NRM. Baali balonda abantu babiri ba NRM. Kyenkugamba ate kati walaba yawangula. Olaba margin gye baamukuba, gwe margin gye baamukuba. Aba Nuupu bali bameka? Yafuna obululu 15. Yafuna obululu 15. Aba Nuupu bali bameka mugundi? Aba Nuupu balimu 49. Kati 15 49. Kati tukitwale nti aba Nuupu be bawawo. Bamuwana 15. 49 bw'ojjako 15 ofuna meka? Sigazaawo 3 mu bana bawaani. Bali basimbyewo ate aluwa ye yabufuna 3 mu 4. About National Unity Platform ya later candidate. I do not care. Kati tubale buli 15 obwa Mao. Ono yafuna 3 mu 4. Yafuna numbers zali automatically zali za National Unity Platform 49 yabafuna obululu bwe. Kyenkugamba nti kakati ebyo byonna bikulaga bulazi nti kiriyale bano baali basiriwaza buki, bano bali mu kusiriwaza busiriwaza. Ekikulu kya byonna kye tulina okumanya nti politics kazannyo k'abantu ba bwongo. Bw'oba tolina bwongo politics muveeko, mubeere ebbali, ojja kuwungira bwereere, ojja kugwa eddalu. Gwe ng'oli mu kukyamuukirira n'ebyo oli n'agamba nti tetugenda genda ku kino n'okyamuka. Tomanyi ye kyakola kiyamba ye, tekiyamba ggwe. Okyegedde, oli okusalawo naga nti sijja kugenda mu state of the national address, aba amaze okuba calculator. Nga bw'atagenda asobola okubuguyaza naye nga ate ekikola njawulo yonna sayidi eri endala.
Munansi Voice wabali kundaba n'okutugoberera gy'osiza okubanga gy'oli nze Jamaalu Obote buuza ku bannayuganda batandikiddewo okusimba abannayuganda baffe twagala okubabuuzaako muli mutya mwebale gyonna gye mutuusaako engalo z'Obote Samuel Kalungi ge mannya Bote nalyo linnya lyange nzikiririza mu Uganda eyawamu nzikiririza mu zinga yaffe nzikiriza mu buvunaanyizibwa n'embalirira omuntu yenna atalina mbalirira kubanga obuvunaanyizibwa bwo tebuliiko discussion bwo Katonda abukuwa ontegedde oba obwewa ontegedde nga batugamba nti yeeweeza omumba gwe bazikola ki gwe bazikuba kati obuvunaanyizibwa bwo bukubeerako ekibuuzo kiri nti obukoze oba nedda awo tuli oba oli makanika olina obuvunaanyizibwa bwo oba oli gundi olina obuvunaanyizibwa oba oli musomesa olina obuvunaanyizibwa oba oli maama waka muzadde olina obuvunaanyizibwa. Mwami Obote bwetutunulira mu bigenda maaso mu ggwanga opposition the other side of opposition of course ekulembeddwa nnyo National Unity Platform mwe musinga ababaka abangi esinga ababaka abangi mu parliament yevamu leader of opposition n'ebisinga ebitambula omuntu bw'ayogera ku opposition olwaleero atunulira National Unity Platform. Kiki ekiremesezza okubanga ebibiina byonna anti-DFDC DP nga bijja n'ebikola ekibiina kino kya opposition tuyina kulaba nga tufuna enkyukakyuka kiki ekigiremesezza? Ekisookera ddala ebyo baabigezaako dda byagaana dda ku mirembe giri nga DP weeri y'amaanyi FDC weeri y'amaanyi alliance nyingi zaayagala okukolebwa nene zigaana ontegedde era waliwo ebintu bingi emirundi mingi bagezaako waliwo n'akalulu ke twalimu nga waliwo abeegasse ontegedde naye ebiganya alliance ekisookera ddala kwe kubeera nti abantu abali mu opposition bali fake okusinga ate abali mu gavumenti abantu abali mu opposition bali fake okusinga abali mu gavumenti nti babeera n'ensonga zaabwe opposition evuganya mwami Museveni ate erimu abantu abali fake like otegeeza ki nga bye boogera ku mimwa gyabwe si bye bategeeza mu bya ddala emisana boogera kirala naye ng'ekiro bali kirala ngiro bw'olaba Nuupu bwefaanana nti emisana bwe baba boogera bakulaga nti baagala kutwala Museveni naye ng'ate ekiro bakola ddiiro ez'okunywerezaawo Museveni otegeera kati ye problem gye tufuna nti olowooza nti odiiringa kati ebyo byonna byonna gwe byowooza mbu na alliance tezisobola kukola kubanga ekyandibadde kiziyamba okukola kwe kubeera nti kyetuliko kyetuyimiriddeko naye tekiriiwo. Lwaki mulowooza nnyo nti National Unity Platform emisana bakola birala ekiro bateesa kunywerezako Museveni results kubanga nkubuulire mu bulamu bwo bw'olaba ng'omwana akeera ku ssomero genda ng'ali very smart ne wayitawo emyaka 2 ali lubuto ontegedde n'olaba n'ekyana ekirala ekigenda nga kiri shabbe biki naye nga kituuka ku ssomero ne wayitawo emyaka nga kale emyaka nga 5 bwekibanga kibadde kigenda mu secondary ne kimaliriza oba university ne kimaliriza diguli yaakyo waba abaana ani mwana omulungi oli yagenda nga ali smart ng'agenda abuuza buli muntu ku kkubo alaga ali mwana mulungi buli omu amutenda empisa because at the end of the day twagala results ziruwa results mugobye empuuga mu kibiina results mugobye Sseggona wuliriza ne bagoba mpuuga ne bateekawo Walukagga atalina yadde n'empapula ezimala okwesimbawo results zetulabe ezo kakati nze bw'ŋŋamba nti nno bwogera ku makya n'oŋŋamba yakujjako Museveni naye n'oŋŋamba n'ogoba mpuuga n'oleeta Sseggona as a replacement nze okuleka nga sitegeera mba simanyi nti nno oli mu kusiriwaza tosobola kuŋŋamba nti ejjinja liganye tuleete eggi lyerisinga okukaluba ejjinja liganye okyasa naye tuleeteyo amagi you cannot fool me to that extent. These people are doing that nti
bakulowoozesa nti omugaati gwa bbeeyi nnyo okusinga keeki. Bo keeki gye bali mu kulya ebagaggawaza. Olwaleero abaana abali mu kulwanagana b'owulira mu Nuupu abali mu kugamba nti bane twagala kugenda ku kitebe twebuuze ani abadde avuma Buganda, mubadde muvuma Buganda. Ontegedde omuntu ddala ayagala okuggyako Museveni kyekyo kuvumisa Buganda. Buganda eri mu gavumenti, Kabaka waffe ye pulezidenti nedda. waliwo olukiiko lwa Buganda lwe luba lw'obululu. Olukiiko lwa Buganda obululu babalira Mengo. Kaki ekyo kuvumisa Buganda? Kyobola nyigira nnyo abasajja bagundi abaani bagundi bano baani oyo omusukwano gwo gw'oŋŋambi Walukaga. Of course Walukaga ye, in fact Walukaga ye si bwakunyiigira. Walukaga ye alina kuboolebwa talina makulu. Tosiga bukyayi Anedda ate bo be babusiga kati bali mu bukungula. Ate ng'ovuma Kabaka n'obeera ng'olina okwagala. Kabaka ateesimbawo. Kabaka atalina yadde ekifo mu gavumenti. N'omukakanako n'omuvuma. Abo abaana baagobya Kabaka, kino nkiyogera now and again. Baagobya Kabaka mu ddwaliro e Namibia. Kabaka baamugoba mu ddwaliro ne bamugamba dde okwammwe munnange, abantu be wammwe batabuse. Ne bagamba bw'ofiira eno ne balyoka batuleetera embirigo. Banuupu. Ontegedde? Olina obukakafu awo. Ate bulina obukakafu mbwetaaza ki? Ate kyogera okiggumiza. Ali Namibia kati? Ali wano. Simanyi waali. Bwe yali yavaayo mu mirembe bwe yavaayo mu ssanyu? Walabako ng'avaayo mu mirembe? Era bwe yavaayo yasigala era akyajjanjabwa. Kitegeeza mu ddwaliro yavaayo tannaba kuwona. Otegedde? Naye nga kiki ekimugisa mu ddwaliro nga tannaba kuwona? Abayayayaaya abalala balinnyenya ennyonyi bagenze kumukola ki? Kyagulanyi agambye Abaganda nti naffe twegasse nga Nuupu twegasse ku babanja Kabaka. Kabaka waffe aluwa? Nga ddi lwe twabanja Kabaka? Okimanyi ku mulembe ki gye twabanjiza Kabaka? Twagala kumulabako, tulina okumulabako mutya. Kabaka bamubuulire ddi lw'okumulaba. Omuyise girlfriend wo kijangu ondabeko. Ye yasiima, ye system gye tukuliddemu kye tumanyi. Kati bwe botandika okuleetawo ebipya, you are causing chaos for no reason. Okitegedde? So kati nze tewali mbeera yonna bye bakoze byonna bikoleddwa ku FDC byakolebwa DP byakolebwa tebiriiwo. Wakyaliwo mbeera eyinza kuleeta political parties kwegatta. Tekisoboka kubanga ekisooka President Museveni yabafera n'abayingiza. Anti wuliriza, omufere afera bafereka. Okitegedde? Omufere afera bantu bafereka. Okitegedde? Omufere bwakubira essimu n'agamba alo bakuwadde package we eri wano, n'omulaga nti oli ofa ogyagala nnyo, abaakumaze. Kati President Museveni yategeera obunafu bw'abano kulya, kuweerera abaana babe masomero amalungi, kukola biki, n'ategeera nti obunafu buli wano. Kati obunafu bwe yabuzuula ye waateeka akugamba ompakanya sente zizo biliyoni, londako okyampakanya oba otwala akawumbi. N'atwala akawumbi. Waliwo omwana yabuuza ekibuuzo kiri very sensitive. Joel Ssenyonyi yakolera ku NTV emyaka. Ontegedde? Nga talina yadde akamotoka ako akabiibibi ka Nadia. Mu Nuupu yakolera emyaka 2 ku 3 kwena. Alina buli kyabugagga omugagga kyabeera nakyo. Oyo akyasobola kubeera mu struggle. Era strugglinga ki?
nti bano confusion yonna yava mu kintu kimu kubeera mu struggle kugenda mu bo kye bayita struggle naye ng'ate baagala okulya ng'eno bwe batambula tosobola kuliira mu struggle. Museveni kyova olaba nti yeekweka n'agamba kangende Luweero. Museveni yali nakugamba luli oba nakigamba Museveni yali asobola okuwamba ng'ali munda kuba yali mu system yali asobola okuwamba naye yali alina ozimba system n'agenda Luweero era kyamutwala Luweero si kuba mundu kusimba system kueliminatinga buli muntu yenna yali ayinza okutawaanya system ye kuba yali amaze okubeera mu gavumenti ng'amanyi buli kigenda mu maaso yali asobola okukeera bugezi ku makya n'atopolinga Obote naye yali amaze okukitegeera nti wano olina okusooka okuzimba system abantu bamale okukkiririzaamu bakutegeere ate ne system ogiguza abantu bagitegeere abantu balwane nga bamanyi kye balwanira. Ffe bajjajja baffe babasanganga mu mmwanyi zaabwe ne mu bitooke byabwe era nga buli omu agaa nti abagagga baaliwo ng'abasajja abagagga bali eyo ebya gavumenti bibakwatako alina emmwanyi alina emmere alina bikya Obote yamanyi ontegedde kati paka ono bagenda abasikiriza mpolampola nti bannange omusajja temumulekera ggwanga lyammwe nammwe libakwatako tulwane kitulwanira ki buli kimu nze nkirina lusukulu ntololaba togalaba tinedda ssebo omusajja ali mu kwonoona ggwanga ABCD abantu ne babeera part of the story. Kyova olaba nti Museveni buli muntu kumpi yalwana kuba waliwo neyalwanisa omumwa nga ye yagamba bugambi nti abayeekera bakutte awo nke naye yakola ki yalwana. Kale nno abantu kati abantu balina just kutegeera nti bano baagwa mu baffere Abannayuganda mwagwa mu baffere bano ba Joel Ssenyonyi ba Lubongoya ba Bobi Wine mwagwa mu baffere abo baffere tebalina kye bategeeza mu byabufuzi bya Uganda era tebalinaako kye balitegeeza leero oba enkya oba emyaka 10 okuva kati. In fact mugenda bakyawa nnyo kankubulire mu byobufuzi bya Uganda teri muntu agenda kukyayibwa nnyo nga Bobi Wine kino nakyogera dda kati nkizzeemu wano teri tolaba nti abantu bakyawa Obote baamini baani abantu ogenda mugeza ku Obote kyengugamba kati be bantu bemugamba nti babakyawa nnyo naye abantu balitegeera Kyagulanyi kyali ate bajjayo mukyawa nnyo kubanga ye baamwagala nga talina nakyabawadde nga talina ne experience gyabawadde nga talina kiki nga talina complete. Buli muntu ayagala Kyagulanyi yamwagala mullo tewali wayinza kugamba ti omusajja oyo yatuyamba nnyo Luweero omusajja oyo yatuyamba egundi omusajja oyo yatukola bwati bamwagala bwagazi so n'okumukyala bagenda mukyawa bulungi nnyo kuba balitegeera nti abakozesezza omanyi omuntu okukozesa nga toilet paper n'akusuulaawo ye n'atambula n'agenda onyiiga n'onyiiga bubi nnyo gwolinga ategeeza nti Kyagulanyi tayagala nkyukakyuka ajagala era ekyo yensobi gye mukola Kyagulanyi ayagala enkyukakyuka era yajja waddala naye yakyuka bukyusi ekintu kyamuzitowako naye n'atayagala ate kwogera kinzitoyeeko n'asigala ng'alimbiikiriza bwe yali yajja ng'azze kukyusa kugyawo mwami Museveni anti ye yajja ng'alowooza kyangu Museveni tosobola mugjawo just like that. Kyova nze nabagamba nze nali ku part of the people baali baagala Museveni agende nentuka ekiseera nenga kati ndi ku part of the people abagamba tukolagane naye agende mu mirembe nga waali baayagadde ogenda oba nga Katonda bwali basazeewo kubanga alina history alina emirandiro emizibu ennyo okumala gasiguukulula oyinza omusiguukulula n'osiguukulira mu Uganda abantu ne bava mu mirembe gyabwe ne bava mu bintu bye badde bakola ne batandika okubonaabona olw'obulu manyi nti Muzeeyi kati waali mukambwe nnyo Museveni bw'omulabaawo mukambwe nnyo talina kyafiirwa Museveni waali talina kyafiirwa
buli kimu akirabye. Kati gwe ne bw'ogamba nti kanfe ne Museveni gwe oba ofiiriddwa ye taba tafiiriddwa. Ne bwe mufa babiri ku lunaku lwe lumu. Tasalwa kubanga ye ali ahead of you. Ye yaba akusse. So byonna ate sawa gwe weepikyanga nti wakiri nfa naye gwe oba ofudde ye aba tafudde. Ye ne bwafa nkugambye President Museveni ne bw'ofa naye ng'omukutte bw'oti gwe oba ofiiriddwa ye aba tafiiriddwa. Obote subscribinga genda mu comment section oli waddembe okuteekayo obubaka mbeeranga naye bulijjo mpola mpola tunyumya ku byabufuzi ggwanga lyattu Uganda nga bwe litambula. Kati abaana bammwe abali mu makomera ffe tubasaba bagende bateese ne Museveni nga bwe bateesezza naye mu bintu ebirala ate abaana b'abantu kubanga abaana bali mu kkomera tebalina kye bakolayo babonaabonera eyo ate nga basobola okuvaayo nga bwe bateesezza naye mu biki nga bateesezza naye nga bagabana ssente nga bateesezza naye ne batuula ne bagira ne bakola bizinensi nga bateesezza naye ne bayisa amateeka mu paalamenti. So bateese bate n'abaana bali mu bate abaana mubate